Bannayuganda kyenyongero bagamba nti essuubi lyammwe liri mu ngalo zammwe. Tumaze ntwamala ennaku 112 nga tubagamba nti mukanoonye mwakanoonya, mukalonde ne mukalonda, mukakuume mwakakuuma, bwe bakabba mukabanje mu ngeri yonna yonna esoboka. Tuli Bannayuganda miliyoni esukka 49 nkakasa butwekolamu omulimu mu ddembe ne mu kugoberera amateeka ne tugamba ekimala tusobola okwegobako bano abantu abatulugunya. Buli Munnayuganda akole kyasobola mu butono bwakyo. Bwe tugattagatta ebyo ebikolwa ebitono bisobola okuvaamu ekyamaanyi. Okusooka basooke bamanye eggwanga nti lyabwe nga bo, bamanye nti abantu abo batadde amagye ku street tebasobola gateekako kumala mwaka mulamba yadde n'omwezi omulamba. So Bannayuganda bamanye nti balina okukola buli kye basobola buli lunaku, buli omu ng'alina munne gw'ayigiriza, naye ate tuwangane amaanyi. Sijja bagamba nti kino oba kino oba kino, naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulugunya. Saagala mutunulire nze nzekka. Okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu, naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri yo ey'enjawulo. Tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicatinga, mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuliziganya ne bannange. Bwe mbeere waka intaneti bansaleko, amasimu bagasalako. So kimu ku nsonga lwaki siri waka, sobola okubeera nga communicatinga ne bannange. Naye singa mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi, nawe beera omukulembeze, kyenkoze ekitono naawe yongerezeko, buli omu ayongereze ku kyamu ne kyakoze. Ebikolwa ebitono mu bwamuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene oluvannyuma lwa Bannayuganda ejja kufuna eddembe. Ebyo mwami byabakama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu. Tubiwakanya era tukubiriza Bannayuganda bonna babisambajje babiwakanye kubanga si bituufu. Ng'oggyeko okuwamba abantu baffe, ng'oggyeko okugyako intaneti, byonna bibeere mu nzikiza. Naye ate ne Museveni mwennyini we yalondedde kyalaze nti waabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo, abantu abaregisitaringa bali 577, naye bagenza okubala obululu nga buli 589. Kitegeeza nti babbye nnyo, naye ate tebabisiza magezi. Naawe wennyini bwe balondedde ne beesanga nga balonzi bangi, ng'obululu bungi okusinga abalonzi. Yennyini bwe yalondedde. Kale olabye obutaswala. Kkooti ze Uganda tetuzeesiga. Kkooti ze Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezeetenge. Buli abadde alinda Robert Kyagulanyi Ssentamu okumubuulira kyazzaako amaze okutwanukula. Naawe abadde alinda kye tuzzaako omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu vidiyo amaze okugita. Ngenda gikuzannyira wano. Nga sinakuzannyira vidiyo tovaawo taginga buli abadde abanja Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo kye kubanga amaze okutwanukula. Gwe wolabidde vidiyo eno amaze okutwanukula. Mpulirizaamu katono. Twali twalawula endwadde ejja nga Bannayuganda ffenna. Ekyennyanja kirwala kuva ku mutwe waggulu. Kaguta ke yalwala ku mutwe waggulu. Naffe twali twalwala. Endwadde ziringeza. Endwadde esooka yeyo ku deflectinga. Bannayuganda tuli balungi nnyo. Mukwata obunafu bwaffe. Mukwata ebitulemye ne tubisiba ku balala. Tetubadde balungi yadde n'akatono mu kukkiriza okutwala obuvunaanyizibwa bw'ebyo ebitulemye, ebitusomoozezza n'ebyo bye tutasobodde kukola. Mu kaseera ako kennyini tunoonya gwe tunenya afuuke ekizibu. Tunoonya nnyo excuse mu kifo ky'okwadressinga n'okutekinga responsibility ey'ebyo ebitulemye. Endwadde twagirwala kuva Kaguta Museveni kennyini. Ekyokubiri, tubadde tutambulira mu ndwadde y'ebinyonyi. Bansanga birimire ndira ku musiri. Ekintu kye bayita okwenyigira mu process ey'okusiga tetukyagalira ddala kiwulirako. Wabula ate mu kaseera ke kamu nga ffe abasooka okuyimirira mu layini yaabo abalinda amakungula. Naye nga firimbise ng'eyita nti kati yakusiga mu kikunta mwe twebikka. Naye ate mu kaseera ke kamu yeffe abasooka okufuwa firimbi z'okwagala amakungula n'okumanja ebyo ebivudde mu makungula. Mpulirizaamu katono
omukulembeze kugambye yatwanukudde ffenna buli abadde abanja Robert Kyagulanyi Ssentamu kyazzaako n'ekigambo kye. Video ngenda gikuzanyira wano, njagala osooka ompe ku matu ogenda okulaba video eno ng'otegedde endwadde ebadde ekuluma nange endwadde ebadde ennuma. Mpulirizaamu katono. Tulaba nti tuli balungi nnyo mu kusala omusango, mu kweggyako obuvunaanyizibwa ne tusonga mu balala. Tubadde tuli balungi nnyo nga tetutekinga responsibility y'ebyo ebituvunaanyizibwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byafaayo by'abakulembeze bonna ye mukulembeze yekka eyejjeereza. Mu bufunze ye mukulembeze gw'otasobola kusonga mu lugalo lwa nsonga, yatuvumula n'akamala ffenna. Pulirizaamu mu bigambo bye nga yanukula abadde bamubanja kyazzaako n'abo abadde bamugamba nti omukulembeze lagira. Mu bigambo bye yabadde straight, ebigambo bye yabyolekezza ggwe nange, era ebigambo bye byabadde straight. Njagala bw'oba biwuliriza weeteeke mu bigere by'omuntu gwe yabadde addressinga, kuba yayogedde ku ggwe. Kyazzaako yakikugambye openire. Mpulirizaamu nonno kawe kasinde nga teyakigambye kati nga n'okukikugamba yakikugamba. Olaba nti tunoona nnyo ab'okunenya, tulaba nti twagala nnyo okukwata ensobi. Ekyamazima kiri nti ogenda noonya ensobi gy'omukwatako nga togiraba. Sooka omuwulirize nga kuwa response. We are not any different from the young people of China. We are just living in poverty with knowledge. At least back then we were not aware, but now we know. And there's nothing as painful as being in a bad state and you actually know that you're in a bad state, that you could have been in a better state. It is within our power to change this country. Within our power. It won't take just me, it will take all of us. Don't look at me as your hero, I am not. Don't look at me as your savior, I am not. I'm just one of you, and I think we can only get out of this mess by stopping to think that somebody else is going to save us. We are all going to save ourselves, or we are all going to, perish. So, yeah, let's get out there, get involved, fold our sleeves, do what we can. Kati mpulirizamu katono, omanyi bannayuganda tulina omuze gw'okwerabira ne mu kaseera ng'omuntu yakamala okwogera. Nzikiriza nkuddiremu ebigambo bye bimu by'ova okuwulira. Akugambye bw'ati, ngamba mwenyewe, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, we are not any different from the people of China. We are just living in poverty with knowledge. At least back then we are not aware, but now we know. And there's nothing as painful as being in a bad state and you actually know that you're in a bad state, that you could have been in a better state. Wuliriza one. It is within our power to change this country. Nakudiramu nakugamba, within our power. It won't take just me, it will take all of us. Nakugamba, don't look at me as your hero, I am not. Nakugamba, don't look at me as your savior, I am not. Nakugamba, I am just one of you, and I think we can all get out of this mess by stopping to think that somebody else is going to save us. Nakugamba, we are all going to save ourselves, or we are all going to perish. Namaliriza nga kugamba, so yeah, let's all get out there. Let's all get involved, fold our sleeves, let's all do whatever we can. Kanzivunule bino video gwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu video akugambye bwati. Tetuli banjawulo nnyo ku bantu b'e China. Just ife tulivinga mu bwavu naye ate nga tukimanyi. N'agamba at least kati nno tukimanyi. Naye ate tewali kintu kisinga kuluma nga kukimanya nti oli mu mbeera mbi. Ate ng'okimanyi nti wandibadde mu mbeera nnungi. N'akugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu, kiri mu busobozi bwaffe ffenna oba kiri mu maanyi gaffe ffenna okukyusa eggwanga lino. N'addamu n'akukkaatiriza nti kiri mu maanyi gaffe ffenna. N'akugamba,
tekigenda twala nze nzekka, kigenda twala ffe ffenna. N'akugamba tontunuulira nga muzirawo siri, era n'akukkaatiriza nti tontunuulira nga nze mununuzi wo siri. N'akugamba nze naawe tetulina nnyo njawulo, wabula ndowooza nti tusobola okuva mu kasasiro ono yenna wajje no Museveni nga tulekedde abo okulowooza nti waliyo omuntu omulala agenda okujja atutaase. Statement eddirira esemba akugambye tugenda kwenunula ffenna oba tugenda kubonaabona ffenna. N'amaliriza nga akugamba nti yes, tufulume ffenna twenyigiremu. N'atugamba tufunye engoye zaffe, tufunye ku mpale zaffe, tufungize, buli omu akole ky'asobola okukola. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyewuunyisa si bipya, just wali toyagala kuwuliriza, oba wali owuliriza ng'ekintu kyonna ekirimu ggwe okwenyigiramu olinsanga birime nnyonyi nnyanga oliira ku musiri. Mpuliriza Munnayuganda alaba akatambi kano. Twagala nnyo okunoonya ab'okunenya. Ba Dr. Kizza Besigye twasobola okubanenya. Omulabye Robert Kyagulanyi Ssentamu ono, wallahi bilayi tallahi toyina ky'osobola kumubanja. Yakugamba kati tomutwala nga muzira wotali, tomutwala nga mununuzi wotali. N'akugamba y'omu ku ggwe, era alowooza nti engeri gye tugenda okuva mu kasasiro ono yenna wajje no Museveni gwatutaddemu, tuteekeddwa okulekerawo okulowooza nti waliyo omuntu ow'enjawulo, somebody else agenda okujja atununule. Vidiyo eggwa bweti bukyanga tunoonya ab'okunenya, ono yatuvumula akamanyiiro. Puliriza Munnayuganda, tugenda kubyenyigiramu ffenna eby'okukyusa obukulembeze. Yes, ffenna, regardless of your political party, regardless of your alignment mu byobufuzi, tugenda kwenyigira mu kukyusa Uganda egendo tuyamba ffenna, okutugasa ffenna, oba tugenda kubonaabona kyenkanyi. Either tugenda kubeera baddu ffenna, abamu mukkirize mubeera abaweereza baabo ba monster, oba tugenda kwenunula ffenna. Choice yiyo tukomye wano.